Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Waliwo wano omwami wambuuziza nti ki ky'oyinza okukozesa omukazi gw'obeera ofunye gw'oba otutte ewantu gw'oba ogenda okwebakako obutakusiiga bisiraani bye obutakusiiga ebyo ebitali birungi bw'oba ng'obadde omwebaseeko. Ombuuziza nti kiki ky'oyinza okukozesa okuwona ebisiraani by'oyo gw'oba ogenda okwebakako. Ky'osobola okukozesa okubeera nga weewala obutafuna bisiraani by'oyo gw'ogenda okwebakako, beera ng'okola bw'oti kijja kuba kikuyambako. Okusookera ddala tugeze ng'obadde ogenda mwebakirako mu loogi, ki ky'olina okukola? Beera ng'ofuna ssente. Osobola okufuna ssente zonna, oba koyini oba kabbiri oba ka 10 tekirina buzibu, oba 10 oba 2 koyini tekirina buzibu. Naye nga ssente zandibadde ennungi osobola okufuna omutwalo gujja kukola bulungi nnyo. Omutwalo ogwo gukola bulungi ng'eddagala. Omutwalo gutwalira ddala ebyo ebyenjawulo, agutwala oba agulonda n'agenda nabyo. N'olwekyo osobola okufuna omutwalo gwa ssente. Omutwalo ogwo guteeke mu buliri buno bw'ogenda okwebasaamu omukazi oyo gw'ogenda okukola. Bw'oba owummuza omutwalo ku buliri beera ng'oyogera kye tuyita okulaamiriza. Osobola okugamba nti mukazi gwe bw'oba olina ebisiraani byo saagala ngende nabyo, njagala bisigale ku ssente zino. Anaazitwala agende nabyo bw'otyo. Anaggyawo ssente ezo yagenda okugenda n'ebisiraani by'oyo omukazi gwe weebaseeko. Omukazi oyo gw'ogenda okwebakako bw'anaaba alina ebisiraani ebyo bijja kusigala ku ssente ezo z'otadde wansi w'obuliri. Anaggyawo ssente ezo n'azitwala yagenda okugenda n'ebisiraani ebyo. Oba omukazi yennyini gw'obaddeko oba y'anaazitwala era ajja kuba agenze n'ebisiraani bye, oba bano abatereeza obuliri be banaazitwala be bajja okugenda n'ebisiraani by'oyo omukazi. Beera ng'oyogera ebigambo ebyo bye njogedde n'oluvannyuma mutandike mubeere nga mwekola. Bwe mumala emirimu gyammwe ssente zireke tozikwatako, tambula makubo go. Ebizibu by'ono omukyala oba ebisiraani by'anaaba nabyo ojja kuba nga abisasudde. Oyo anaatwala ssente ezo yagenda okugenda n'ebisiraani by'oyo omukyala, gwe tojja genda nabyo. Osobola okukola bw'otyo, kijja kuba kikuyambako. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.